Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera bali mu kusattira olw'ekirwadde ky'akawaali w'enkima ki mpox okweyongera mu kitundu kyabwe. Obulwadde buno businze kwegirisiza mu bitundu okuli Mutukula, Kakuuto, Kyotera ne Kaliisizo ate mu bakyala. Abasinga obulwadde babufuna mu kwegatta. Era tukisanze nga bamama baffe baneko oba baneekolera jange abo betusinze okufuna era betujjanjabe mu treatment unit mu ddwaliro lyaffe wano ery'e Kaliisizo. Mu kiseera kino Kyotera yakafiirwa abantu babiri olw'ekirwadde kino. Bwe yafa twesanga maama we ng'alina obubonero, bwe tukebera maama we ne tumusanga ng'abulina. Tubeerawo n'omukyala ali akola mobile money e Kyotera awo mu tawuni, naye obubonero bwamukwata, naye ne balowooza nti ddogo, ne bamutwala mu ssabo n'atakeberebwa naye n'afa. Bagamba ekizibu ekiriwo abantu bangi tebalina kye bamanyi ku kirwadde kino. Bangi tubasanzeyo mu byalo nga balina obubonero naye nga balowooza nti bulwadde bwa bulijjo. Akulira eddwaliro lya Kaliisizo Dr. Emmanuel Secheru era nga yakuliramu okujjanjaba ekirwadde kino ku ddwaliro lino agamba nti bakafuna abantu 14 abalina ekirwadde ku ddwaliro lino kyokka nga 3 bo bajjanjabiddwa ku ddwaliro e Kakuuto ng'omugatte abalwadde bali 17. Ate n'abamu naddala mu bitundu ebyekyama naddala abakyala bayisiddwa nnyo bubi ng'ebitundu by'ekyama byonna bibutuka ne bivaamu amasira. So mu mbeera eyo naye nga tulinamu n'omusajja gwe twafuna naye ng'abutuse mu bitundu ebyekyama. Olw'okuba tebalina kifo kimala we bayinza kukuumira abantu bano batubuulidde nti abantu abamu babasiibula bukyali ekintu eky'obulabe eri abantu abalala. Ku ssaawa eno tulina akasenge kamu kalimu ebitanda 2 mwe tujjanjabibwa abalwadde baffe era ng'abamu tubasiibula ne tubeera nga tuba following up nga bali waka naye nga tubasomesezza engeri gye balina okweyisaamu kye bayita home based care. Era tubadde tuwanjagira gavumenti ne bakama baffe nti Kalizo hospital yeetaaga isolation unit. Kuno bataddeko ebikozesebwa ebitono bye balina naddala bwe kituuka ku kutambula okugenda mu byalo. Tetulinayo keesi gye twanoonyereza gye twakebedde mu bitundu by'ewala ennyo nga Nangoma, nga Ekyebe, Kasensero. Sigamba nti tetwagala naye bakukubira ng'omuntu gy'ali naye nga amafuta agakutuusaayo tegaliiwo. RDC w'e Kyotera Apollo Mugume awabudde bannannyini mabaala ne loogi okuba obulindaala akagerike kali nti baliraanye ensalo ya Uganda ne Tanzania. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna abalina lodges bano ba sex workers abasajja mwewale abawala b'oku street awo n'abawolenzi namwe mwewale abawala b'oku street kubanga keesi ezo